Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Kuchende musamba kasisa satufemu mofo radio simbe mpologoma enunja yede mbetu chagendera na maso akudachika mpoza satu mukageza kaida kusawa esatu ezokumacha Wolokoso mu weekend taxi sula senyonga haji titibya Mr. Mosquito omubwati. Kunsonga zetu kyalikoze nyini eza Nalongo Magi ne mwana mulenzi Grenade Official wabula mwana muwala tempozi ayongedde tukube enkuchwe oba enchukwe kubanga atebya mabyatuwa mbutufu bw'obiwulira ogamba ne kino kiza nkukoledde buli kimu okuyamba okubeera omuntu okupushinga music wo nga omukozi wange omuyimbi wange gwengendo signinga mu November oba gwengendo signing sub December nga nkulabe maaso ku maaso nakwata mu account yange eya Magic West eya NatWest evidence nayo nga kweri nenziweereza oyo omusajja wa Western gwe bayita Hailey Alexander ne muterayo se Grenade wali eri Zambia nongamba magenza ngambye kantwale Dubai nenkubuuza okoleyo ki nongamba agenda kuyimirira ku stage akuintroducing ng'omuyimbi ali breaking the through e Uganda nze kyesaalaba era nali ndyawo ng'abantu bankubira nti gwe ne Eddie Kenzo ne Harmonize muli mu room emu era muli aga Grenade nanna munywanyi gala ajjukire bwe yajja Uganda ennaku nga 3 wayomba ne Vivian mukyalawo bwe wayomba naye mu ennaku 3 n'omubuuza eby'omuvubuka nga biri ku internet na Vivian yakuddukako n'akwata essimu n'akubira omuwala gwe bayita Bri oba sister we n'amugamba kubira Grenade yeekweke kuba Haji atabuse oluvannyuma lwa Haji okutabuka oba oliawo yensonga eyasitudde mwana mulenzi ono Grenade asooka agendeko e London osanga powepoweko wabula bwe yatuuse e London ate nga bw'omanyi nti yakulira ku street waliwo emize egitamuvaamu bw'atyo bwe yatuuse eri ate yatuukidde mu kubba paani na nsenene okusinziira nga Nalongo bw'atutegeeza ekiro wazze waka wange London nenkugamba Grenade ndaba ebifaananyi wasayininze ne baani bano nga ate nabadde nina okusayininga nongamba nti waliwo kampani simanya bagitutte simanya biki nenkubuuza be baani nga tonyinyonyola bulungi Grenade ng'oyagala nkulira engoye za pound 13 nenkugamba tokyali muyimbi wange sina wenkuyita sigenda gula ngoye zino obusungu olabika kwe wabujje Grenade mbadde awo kubanga Rita yakitegedde nti oli wange ewaka nankubira simu ng'omuntu omukulu obuvunanyizibwa nti magwe ku Grenade nga kuliko omukyalo omu ku ssimu tuwe ku Grenade twogere naye kubanga yagabye paani w'abendi n'enseenene nange neŋŋamba yiba nange nze ngawa ne wange tebanayitawo paani n'enseenene ne baŋŋamba nedda maama w'omwana we yamugabidde ebintu by'abendi Grenade yatubadde paani w'abendi n'enseenene ebya Grenade okubba ekitabula bannamasaka ekimanyiddwa nga enseenene ne paani byatukubye wala nnyo kale nno abayimbi bano batugamba nnyo nti bannabbi era bayimba nnyo ku binaabaawo wano nawe nagwiride ku tyuni y'omwana ono Grenade nindiwuuza nti munywanyi yali alinda obubaka buno bubeewo abeeko ne wabutuusa era naffe katubutuuse ebyo bwe byagudde mpozi Nalongo mu matu n'ayongera okuyiwa bwino n'agamba nti mwana mulenzi ono yayogera naye katabitegeera akagere ke yasula ennyo ku street empewo erabika emuwunzizza obwongo amatu gaafa obwongo buliko nabbubi nenkubuuza kino ekintu okoze kyali mu busungu obungi non-blockinga zizeemu kulaba abantu bonna ngenza okulaba abantu nga bampeereza message nkukubira amasimu nze mbadde sikukubira amasimu nga onblockinze nkunenya ku paani w'abendi n'enseenene bye wabbye n'owa maama w'omwana wo ebintu ebiswaza Grenade emyaka gikyakusumbuwa naye simanyi gyodda naye ekituufu kyogwamu genda kubaka abasajja kukozesa abantu kulya bisi Grenade music agenda kulema okoze ebintu nkubuuza oli musiga bakugambye zeno eno video zefulumye sibitegeera Grenade obusungu yonna gy'obujje bino byoyagadde babugumu lya kivubuka simanya oba kukulira ku street Grenade nze tewaŋŋamba ate singa namanya nti ddala wakulira ku kkubo ku bipapula oba empewo y'oku street yakufuuwa nnyo Grenade Official nkuloga munywanyi ono olwawulidde embeera eno nga bamutuuse mu nsolo watto
kyeyakoze nalaba nti ayinza obutalwana na mukyalo ono Nalungu kwe kusalawo okuweereza obubaka obwetonda nga asinziira mu kibuga asinziira London eyo era bwe butyo ne butuuka n'atubulira n'ekituufu kiki ekibatabula ebyaddala nga si kumanejinzi Gulunedi wabula mulimu omukwano ogw'ekimemmete. Official nja okusooka kwetondera olwa ebintu ebigenda mu maaso ku social media. First of all nga sinagenda wala nja okusooka kwetondera nga boogedde erinnya lyo ng'erinnya lyo lyawulirike mu bino ebintu ebigenda mu maaso ku social media. Bannange njala obagamba bino byonna byabaddewo nze nze Gulunedi nze n'emyaka 21. Kaŋŋambe ndi mwana muto kuba buli kibaawo ku nsi kuno kibaako kyekikuyigiriza omuntu yenna ng'olina olugendo lw'ogendako. Nze Gulunedi buli kibaho mulamu bwange kibaako kyekinjigiriza era kino kyabaddewo kina kyekinjigiriza kuba Mukama buli kyateekawo akiteekako for a reason. Nenga njala bagamba byonna byabaddewo bannaye zino ensonga zavudde ku mukwano sigenda nnyo mu details byaliwo biki naye nga njala bagamba zino ensonga zavudde ku mukwano. nga bwomanyi nti ebyalavu bibeeramu amaziga mangi nnyo bakale bakaaba n'obuziga buli obw'ekirogo. Gulunedi oluvannyuma lwa Nalongo okumukubagali amasasi agakubira ddala mpozi mu bwongo bw'atyo omusajja mukulu yeeyunze ku pulezidenti w'abalavu niga oli eyakaaba gavumenti where are you naye n'atandika okutonyeza obuziga n'agamba kampani eyasayinize kubanga bintu bingi byembadde simanyi sobi nyingi zenkoze gyenvudde yonna ne bannange saakunsonyiwa kyekiseera nkyuse obulamu bwange. Bannange nze ndi muyimbi kyekibadde kyoto kyange obulamu bwange bwonna njala kuba muyimbi sagala kufa mu bintu byesimanyi. Bannange bafaani bange nina gwe kirumiza. Bannange munsonyiwe. I'm sorry. Mukama ababeere. Mbambi. Ono ye Wolokoso. Wolokoso Weekend Taxi.